amafuta gongedde okulinnya era buli lunaku buli ddakiika eyitawo amafuta geeyongera okubamba waggulu mu bbanga awo ng'ekituufu olwaleero we lutuukidde jjo nakugambye nti ekipipa giyite ebbala okusinziira katale k'ensi yonna olunaku lwajjo yabadde egula $100 emitwalo nga 37 38 oba 36 okusinziira ku dola bwebeeguze wano mu Uganda. Kyokka bugenza okukya enkya ya leero era olutalo lwongedde okubizaala. Njagala kutegeeza nti baro teyaguze $100 olunaku lwajjo. Olwaleero we twogerera ekunukkiriza mu $103 baro emu bweti. Kati baro eya crude oil oba amafuta agatannakolwako bwe weesanga ng'erinnye obwenkanidde awo kiba kitegeeza nti amafuta gakyagendera ddala okulinnya kubanga okusinziira ku kiri mu lutalo mu ddwaniro tekinnaba kukakasibwa n'akamu nti olutalo luno lugenda kukya olunaku olw'enkya oba okwosa enkya. Naye eyo yonna nga tonnaba nagendayo ne mu bbalo bwe mba nga saalabye bubi olunaku olwajjo nagezezaako okutunula amasundiro g'amafuta wano we mbadde nnywa nange mu kagaali kange nagenza okwetegereza nga waakiri ewamu geeyongeddemu akawuzi siringisi ezigenda mu 1,000 eyo era luli tubadde tunywa amafuta ku 15,000 liita neewera. Naye njagala kutegeeza nti bw'obanga weegendereza nga nange bwe natuludde olunaku olwaleero kigezeeko ogenda kwesanga nga waakiri 15,000 tezikyajjuza liita. Gwe weetegereze naye ng'ekibizadde lwe lutalo olugenda mu maaso mu kyondo kya Buwarabu era embeera efaanana bwe tugwe omulunyi ampuliriza yakoma kubaawo mu mwaka gwa 2022. Olwo nno eggwanga erya Russia lyali lirumbye eggwanga erya Ukraine onajjukira olutalo lwe tukyalimu n'okutuusa olwaleero. Kavuna Russia yalumba Ukraine bweti beppa baro ya mafuta baro ya crude oil yalinnya bye yali terinyangako. Kakati kibadde kigenda kikakkanyizibwa okutuusa ate olwaleero bwe tuyingidde mu lutalo wakati w'eggwanga erya Israel America n'eggwanga erya Iran. Amafuta galinnye ebitundu ebikunukkiriza mu 30 ku buli 100 ekibadde kyaludde okubaawo kubanga newankubadde mu 2022 era galinnya nga bwe nkutegeezezza naye galinnya ebitundu 14 ku buli 100. Enjawulo eriwo olwaleero nti galinnya ebitundu 30 n'okusoba gategejja kwongerwa okulinnya okuleka nga waliwo ekikoleddwa tulyoke nno tulabe obuzibu. Ampuliriza era ku nsonga y'emu eno waliwo alipoota ezifulumye nga musajja mukulu Donald Trump omukulembeze w'eggwanga erya America omumwa agutadde mu nnyindo mu bufunze si musanyufu eri eggwanga erya Isirayiri eri mukulu munne Benjamin Netanyahu. Ekimuleetedde nno okumera akasiwa ku nnyindo kwe kuba nti mu wiikendi eyise eggwanga erya Isirayiri lino erikulembera musajja mukulu Benjamin Netanyahu lyakkakkana ku nzizi n'amasunsuliro ag'amafuta mu ggwanga erya Iran ne bagakuba ne bagasaanyaawo. Ampuliriza n'okutuuka olwaleero Iran ekyafeenya era ekyafeesa olw'obulumbaganyi obwakolebwa eggwanga erya Isirayiri mu wiikendi eyise bwe bakka ku nzizi amasundiro g'amafuta amaterekero g'amafuta ate n'emidumu egitambuza amafuta mu ggwanga erya Iran Isirayiri neegakuba ekyaleetera era ekireetedde okusannyalala n'okuwanvuya ebbeeyi ey'amafuta eno gye njogeddeko nga ntandika. Mu bulumbaganyi obubadde bukolebwa wakati w'abano bombiriri babadde bagenderera nnyo eky'obutakuba mafuta kubanga bakimanyi nti eyinza okubeera emmanduso ewanvuya olutalo okulujja mu ggwanga erya Iran wakati waabwe ne Isirayiri n'Amerika ne lugenda nga lusajjuse ne lutuuka ne mu Uganda mu mbeera efaanana bw'etyo. Kakati guno gwe mulundi ogwasoose Isirayiri okukola kino ekyaleetedde musajja mukulu Donald Trump okuvaayo n'afundikira ennyindo ng'aga nti kino kyabadde tekijja nsa kyabadde tekisaana n'akamu n'akatono kubanga ne Iran teyakomye okwo. Bwe yalabye nga Isirayiri ekoze bw'etyo nayo n'ekwata ebikompola era yabyolekezezza ewaterekebwa amafuta g'eggwanga erya Isirayiri n'egakuba nayo n'egatuusaako obugune. Bano bombi beerabidde nti sebusiru bwa njoka zita nnyinizo.
ampuliriza obulumbaganyi buno ku njuyi zombi tebwabadde bwa bulijjo kubanga oil refineries ez'eggwanga erya Iran eziwerera ddala 30 n'okusoba ze zaakubiddwa. Kakati ababadde bagoberera amawulire mwakirabye nga kiraga nti eggwanga erya Iran lirwawo okufuna enkuba mu Iran awo enkuba oluusi bakayita kakuba erwawo okutonnyayo. Tolaba eno yaffe ekedde ne wano okutonnya mu Iran oluusi kitwala akaseera okufuna enkuba. Kyokka mu wiikendi eyo eyise ne ku ntandikwa ya wiiki eno mu Iran waalabiddwayo enkuba naye ng'enkuba etonnya mafuta. Oyinza okiteebereza ekyo olw'okuba nti enzizi z'amafuta zaabadde zikubiddwa, amafuta gaagenze mu bbanga awo ne geetaba n'embeera evaamu enkuba okukakana ng'amafuta gatonnye bukuba. Kakati babadde bafuna amazzi naye ng'ate gavaamu matondo g'amafuta, ekitegeeza nti enkuba n'ennumba eno eyagudde ku nzizi z'amafuta mu ggwanga erya Iran teyabadde ya bulijjo. Gwe mulungi ampuliriza. So nno kino kyekiviiriddeko abantu b'eggwanga erya America okuteeka musajja mukulu Donald Trump ku nninga kubanga wakati mu kuwanvuwa kw'emiwendo egy'amafuta nga bwe nkunnyonnyodde ate bagenda okulaba nga bano bali mu kudiibuuda n'okuwuttula ewava amafuta. Amafuta galinnya ate mukuba enzizi ezandivuddemu amafuta. Bw'ati omusajja mukulu Donald Trump naye omumwa kwe kukuteeka mu nnyindo nga yeekwasa nti Abayisirayiri waakiri bandisoose kumubuuza ku nsonga eno edda eri amafuta. Onajjukira nti Donald Trump y'omu ono yasoose kubuulira Bamerika banne nti ekyokulinnya kw'amafuta omuwendo ne guwanika obwenkanidde awo gwabadde muwendo mutango ogulina okusasulirwa bwe baba nga bakwetakkuluza ku bizibu bye bagenza okulumbagana munda mu ggwanga erya Iran. Kandi mugume ebbanga terigenda kuba ddene, kino tugenda kuba tukigonjodde. Era olunaku lwajjo njagala kutegeeza nti Donald Trump ono bw'abadde ayogera n'ab'amawulire wakati mu kukkaatiriza ensonga y'olutalo luno olugenda maaso munda mu ggwanga erya Iran, yabategeezezza nti okufaanana ne bwe yayogera oba okwawukana ne bwe yayogera ebbanga eriyise, kubanga olutalo luno bwe lwali lutandika yagambye nti olutalo olw'e Iran alutegedde lugenda kumala ennaku waakiri wiikisi 4 kaloba 5. Ate n'addamu amabega awo ne yeefukulula naga nti nedda bannange nalaba bubi, kakati nkitegedde olutalo luno luyinza okusinga nga bwe nayogedde, naye byonna kyekimu tujja kulumala. Naye olunaku olw'eggulo Donald Trump ono bwe yabadde ayogerako n'emikutu egy'amawulire egitali gimu yabategeezezza nti olutalo we lutuuse Amerika erulinnye ku nfwete, kubanga kye yasooka okwogera alabira ddala nga kinene nnyo wageraageranya ne we batuuse mu lutalo luno. Bayinza obutaweza na wiikisi 4 nga bwe yasooka okwogera. Kubuulidde nti kakati yakaluteeka mu mirundi 3, yasooka kwogera mwezi n'ayongerako wiiki naga nti ate nedda ekyo tekimala, wabula kakati yagambye nti kye yasooka okwogera nakyo kinene nnyo kubanga okusinziira bw'alaba ejje bw'alaba obukodyo obweyambisibwa mu ggwanga erya Iran agandi lutalo balumaze era bagenda kumenya mujjenje kalu. Gwate eno Iran etalina magye ga mu bbanga, Iran etalina bakugu basobola kukuba bikompola bituuka ku targets ze baagala, bagenda kuwangula batyo olutalo. Bwatyo Donald Trump wagayina nti abaali baabala bubi kye baasuubira okubeera mu ggwanga erya Iran mwattu si kye kimu n'akatono ku ebyo bye basanze mu ggwanga lino, nga kigenda kubeetagisa amaanyi si mangi nnyo nnyini ddala n'akamu okulaba nga olutalo baluwangula mu nnaku tezigenda kuba nnyingi okuva kaakano. Trump ayongedde okuwewula obusobozi bw'Abayiraani mu kulwana, bw'ategeezezza nti n'eggye ery'empingu egamba ery'oku nnyanja lyabayaba nnyo okusinziira nga bw'abadde alowooza. Kati amaato gaabwe twagakubye ne gabbira agasoba mu 30. Kakati bagenda kukola batya? Tekikyayinza n'akamu n'akatono. Naye oba ogoba musajja munno olekamu ezinaakuzza kubanga ojja kwesanga nti eggwanga erya Iran obutafaanagana n'eggwanga erya Venezuela bwe baali bagirumba okuggyayo Nicolas Maduro,
mwana tonajjukira nti n'eddakiika tezaasukka ssaawa namba eddakiika ezaakozesebwa mu bulumbaganyi bwonna operation yonna okugenda okuggwa mwana tukwali ekulya myungu buteesokoola era omusajja omukulu oyo Maduro baakwatanga abakwata emmome ne batwala naye eno wadde nga kyabatwalidde eddakiika tezaabadde nnyingi mu bulumbaganyi obwasoose nga mwe battidde omukulembeze naye n'okutuusa olwaleero bakyasiitaana n'ekirowoozo kye bazze nakyo eky'okusuula gavumenti y'eggwanga erya Iraani. Sikubulidde nti ennaku ziweze 10 ate onajjukira nti ne ku mulundi guli ogwayita olutalo olwali mu kyondo kya Bwarabu wakati wa Iraani, Isirayiri ne Amerika bwe baatuuka mu nnaku 12 mwana tu Amerika yennyini ne Isirayiri be baaleeta ekiteeso nti abange tuteese tuwummuze emmundu wansi ekitegeeza nti ekitengo kijiyinga buzito bano baali bakaluubiriddwa kwega nti kabasooke batuule baddemu beetegereza ekyokukola kakati bazzeemu nekwakiri Iraani omuwaayo ku credit kuba nti ennaku 10 nga bali mu lutalo abasajja babiri bakulumba okwagala okuyita mu nnyindo kakati onooga nti bintu byamangu si byamangu n'akamu n'akatono newankubadde nga musajja mukulu bw'atyo bw'ayogedde. Ebyo n'ebifaanana bwe bityo mwattu bye bivuddeko amafuta gali gentandise nago okulinnya obwenkanidde awo era nga tusabe nnyo singa wiiki eno eggwako eneyinza n'obutaggwako nejja kale ojja kwesanga nga ebbugumo naffe tuliwulidde nnyo n'okusinga nga bwe tuli mu kuliwulira olwaleero naye musajja mukulu Donald Trump era bamubuuzizza ebibuuzo ku nsonga ze ezimu ezo gamuga nti naye ekimu ku bireetedde okuwanvuwa kw'ebbeeyi y'amafuta tolowooza nti abasajja bano abeezizika mu kagolomolo kali aka Strait of Hormuz be bavuddeko akabasa ekyamazima ge mazima Strait of Hormuz lukoloboze liyite ekkubo liri wakati wa kilometers 50 mu bugazi ate obuwanvu ziringanga 33 naye nga olukoloboze luno okusingira ddala Iraani ye luvunaanyizibwako lugabanwa amawanga 3 Saudi Arabia eno wansi Iraani ate ne Oman naye nga lwakiri amafuta mu nsi yonna ebitundu nga 1/5 ge gayitira mu lukoloboze olwo ebyo bakayita akagolomolo kaakano wano Iraani yasibawo era ekyamazima entambula y'amafuta n'ebyombo eby'amaanyi ebitambuza ebyamaguzi okuyita awo ne biba nga tebikyayina mwaganya tebikyasobola kutuuka n'okuva gye biraga okusobola okutambuza amafuta ate ne gaasi. Amawanga amanene mu kusima amafuta omuli eggwanga erya Iraq, Kuwait, Qatar, Saudi Arabia ne United Arab Emirates wano lyekkubo lyabwe nabo kubanga wandirowoozeza nti Iraani yokka yeekozesaawo nedda naye n'amawanga ago genkumenyedde awo wali ekkubo mu kufulumya amafuta mu katale ak'ensi yonna. Kaakati amawanga gano gonna gakendezeza okusooka mu kusima n'okukola ku mafuta gaabwe olw'amaanyi g'omusinde gw'emmundu oba ebikompola ebibayiibwako ng'olunyata buli olukya mu nnaku zino 10 kyokka nga kakati ate n'ekkubo we bandibadde bayisa amafuta nalyo Iraani yali efuze tebakyayinza kuyisaawo mafuta gaabwe kubanga ekyombo ekigezaako okuyitawo Iraani kyewuttula ne kiryoka kibbira. Ate era wakati mu kwenywereza mu kusibawo n'obutaagala byombo biyitewo kubanga njagala kutegeeza nti buli mwezi ekkubo eryo oba akagolomola ako Iraani ke yasibye kayisa ebyombo ebyetisa amafuta ne oil ate ne gaasi ebiwerera ddala 3,000 buli mwezi. Kakati ng'ebyo byonna tebikyayitawo ndowooza ensonga ogiraba lwaki amafuta gayongedde okulinnya ate ng'era gakyeyongera kubanga buli lunaku oluyita Iraani eno ekubwa efulumya amafuta miliyoni baro 1.7 buli lunaku oluyita ago nago maggale kati ensonga ogerera ddala okugitegeera wabula njagala kutegeeza gwe omulunyapuliriza ti gye buvuddeko emabega katono Donald Trump yali yasuubiza nti ebyombo ebiyita mu kagolomola ako amagye g'eggwanga erya Amerika ag'empingu ge mazigye ag'oku nnyanja gagenda kutandika okuwerekera ebyombo biyitewo kale tulabe Iraani bw'enaabikwatako naye
abavunaanyizibwa ku byombo by'eggwanga erya Amerika ebyandibadde biwerekera oba amajaaga ag'okumpingu gategeezezza nti ekituufu olunaku lwajjo lwe bategeezezza nti tewabaddewo busobozi bw'amangu amagye gaabwe n'ebyombo ebirala okutandika okuwerekera ebyombo ebyetisa amafuta bimale biyite mu kagolomola ako aka Strait of Hormuz kati awo we wali obuzibu naye era Donald Trump ono wakati mu kaweefube ow'okwekaza n'okwagala okugumya abantu abamawulire bwe bamubuuzizza nkyagenda okukola ategeezezza nti atandise okulowooza pulaani empya yeeriwa ate nti akagolomolo kano aka Strait of Hormuz alabidde ddala ng'ekikalemesezza ye Iran okuba nga tewali agikuba ku mukono mu kitundu awo era nti newankubadde ng'akagolomolo ako kimenya mateeka okukeddiza naye Amerika etandise okulowooza ku ekyo wulira embaga bwegenda okugwa n'ekidaala gw'omulunya mpuliriza Donald Trump agambye atya agambye nti akagolomolo kano aka Strait of Hormuz Amerika saawa yonna yandikeddiza n'ekazza mu buvunaanyizibwa bwayo okukakuuma n'okugoberera ebigenda mu maaso mu katundu ako kubanga Iran kagiremye okukuuma so nga newankubadde kaayo naye evunaanyizibwa okuleka amawanga amalala ne gayisaawo kubanga obulamu bw'ensi busigala butambula ng'akagolomolo ako kaggule kakati kino ekyamazima kimenya mateeka naye toyinza kwewuunya singa banaaba bakoze bwekityo kubanga kiruwa kye bakoze nga tekimenya mateeka ogenda mu ggwanga erya Venezuela ne bajjayo omukulembeze w'eggwanga eryo Maduro kyekitamenya mateeka okulumba eggwanga erya Iran ng'ekyamazima n'ensonga tebayinza giwe kabusimba pida tebasobola kuginnyonnyola bulungi ekyabalumbisizza eggwanga erya Iran ne batta omukulembeze waalyo kyekitamenya mateeka oba ogenda mu ggwanga erya Iraq okukuba omusajja mukulu Saddam Hussein ne bamala bamutimpula obwenkanidde awo nga ne bye baagamba nti nno ebiri tebabisanzeeyo kale nno ono superpower mu kumenya amateeka oba oliawo tewaliwo mulala gwe yeeraliikirira nti ajja kumunenya n'olw'ensonga eyo Donald Trump bw'ayogera nti akagolomolo kano ayinza okukezza tekiri walamu ebyo by'asobola okukola kimuli kumpi nga busungu akisobolera ddala newankubadde nga kya bumenyi bw'amateeka ng'abatwanduluzi ng'abagoberezi b'embeera eno bwe bayinza okukunnyonnyola naye ng'ekituufu asobolera ddala okukikola kyokka ng'ate era kya bumenyi bw'amateeka okusinziira endagaano eyakolebwa e Geneva Switzerland awo mu 1958 ne Iran yagisaako omukono kaga nti enkuubo ezifaanananga oba obugolomolo obufaanananga Strait of Hormuz tebusaana n'akamu n'akatono okuggalwa kubanga newankubadde bannannyinibwo be baba bannannyinibwo naye buba bugasa amawanga amalala agatalina bulabe mu kuyisaawo ebyamaguzi ebigasa ensi yonna oba mu kutambulirawo kakati newankubadde nga Iran kaayo era yeekaggadde naye ekyamazima njagala kutegeeza nti kiri mu bumenyi bw'amateeka kale naawo Amerika weeyinza okusinziira wakati mu kutogoozesa ensi nti egezaako okugonjoola obumenyi bw'amateeka Iran bwetadde mu kitundu ekyo n'emala yeddiza akatundu ako otero tewali agenda gikuba ku mukono gwerinda bwe binaabanga mpozi nga bikyuseemu naye Donald Trump bwasigala nga agenda nga bw'alowooza ebigambo biyinza okunyaamuuka naye baabe Iran be batudde nabo tebatudde buli ssaawa baaweze enkulukuto nga nti kale muyitewo mulabe tugenda kucomeka tugenda kukuma omuliro ku kyombo kyonna ekinaayisaawo wano ekinaayitawo nga kisunda olubuto kinaatuwulira kyokka Iran y'emu eno emaze neteekawo obukwakkulizo ku mawanga agalowooza nti gandyagadde okuyita mu kitundu ekyo naga nti bw'obanga oyagala okuyita mu kitundu kino olina okukola bino wammanga bw'obeera ng'oli eno ewaffe mu kyondo kya Buwarabu kale ne bw'obeera eri mu Europe naye ng'ekyombo kyo wandyagadde kiyite wano mu Strait of Hormuz tusobola okukukkiriza kasita oba ng'okkiriza okuggala embassy ebitebe by'eggwanga erya Amerika mu mawanga mu ggwanga lyo bw'oba mweteefuteefu okubiggala tujja kuyikukkiriza oyite wano naye ekitali ekyo kikafuuwe haramu aramayini tewabajja ng'asunda olubuto ng'akyayina akakwate ng'akyayina akakwano ne bwe kanaaba katono n'eggwanga erya Amerika n'agaana okulangirira nti akasazizzaamu